Balamusiza abalabi baffe abalungi aba Salt TV era mbaniriza programu yaffe Enganzi amateeka malungi mwe tusinziira osomesa eggwanga lyonna ensonga z'amateeka wano mu ggwanga n'okwetoloola eggwanga. Ntera okukozesa ebigambo era sibikyusamu kubanga ndabanga bya nkizo nnyo okusinziira ku programu yaffe eno. Bigambo bye ntera okukozesa ebimu ku byo bigamba nti obutamanya mateeka tekikuggisaako musango. Olwo Salt TV n'ekiraba nti abantu bange banaabeerawo batya nga Salt erina obusobozi obubateekerawo programu bwezi tinobaako ky'omanya ate n'otagwa mu kigwo kiri kya butamanya. Ekyo nno ne nkiwereekereza ekyawandiikibwa ekyawozeya ekyokunoolunyo olw'omukaaga olugamba nti abantu bange basaanyeewo olw'obutamanya. Kale nno ekitongole kya Salt TV nekigamba nti abantu bange tebajja kusaanawo katubongere okuba okumanya n'okutegeera mu nsonga ez'enjawulo ez'amateeka. Nyongera okutegeeza nti buli wolaba Salt TV oli mu kweyamba olw'ensonga eno gye nkunnyonnyola nti gavumenti ekulinako obuvunaanyizibwa ne waliwo ne duties of a citizen nawe olina obuvunaanyizibwa eri gavumenti yo. Mu kawaayiro 17 duties of a citizen. Ebumu ku bwo kwe kumanya amateeka n'okukola n'ebitongole by'amateeka. Kitegeeza programu yonna weeba ekuleetera okumanya mu maaso go mu ddiiro lyo mu kisenge kyo ate lwaki oba okwata ku remote yo okuva ku Salt TV. So ngezaako okutegeeza tokwata ku remote kuva ku Salt TV kuba tuba n'emiramwa emirungi ennyo nnyini ddala egijjudde omunnyo omuteeketeeke obulungi, omunnyo ogw'ensa. N'olunaku olw'olwaleero nyongera okukikujjukiza nti programu yaffe amateeka malungi buli bbalaza oba giyite Mande essaawa 4 ez'ekiro eba yegobye n'abakugu ab'enjawulo nga tukusomesa ensonga ez'enjawulo ezikwatira ddala ku muntu wa bulijjo nga tumutegeeza nti amateeka bw'ogamanya mu buufu bwagwo, mu butuufu bwagwo, n'otambula ne banneiba bo ne famire yo bulungi, ensi yonna overhaul ebaamu emirembe kubanga gundi amanyi okukwata gundi obulungi ne gundi amanyi okukwata gundi obulungi ne tuba n'ensi ennuŋŋamu oba oliawo ensi ennungi ennyo nnyini ddala. Mu bubaka mwe mutuweereza mwe tuva ne tugamba nti tujja kubaweereza nga tuvuga tudde eno nno tuli mu biro ebiro ebitandise okubindabinda. Ekire kiraga nti ebyobufuzi biddamu oba bitandise okuddamu. Ebiro bye tulimu by'ebyobufuzi bitandise kaŋŋambe tubizzeemu kubanga Katonda alina wakugambira mu byawandiikibwa nti nze ndi Katonda wa biro. Era nakugamba mu Daniel ekyokubiri olunyiro lwa 21 okutuuka kwa 22 nti yinza akyusa ebiro, nze akyusa bakabaka nenzijako bakabaka abamu nenteekako bakabaka abalala. Gwe wenna asuubira okwesimbawo sinzira ku ekyo oba naddala ng'oli mu Kristaayo ng'oli mulokole. Sinzira ku ekyo omanye nti yagamba yakutta ebiro Katonda ye yennyini nti nze abiwaniridde ebiro nze abikyusa bwe nti nenzijako bakabaka nenteekako bakabaka abalala. Kakati w'obanga obadde oyagala kwesimbawo manya nti we weesiga Mukama ebiro ajja bikyusa mu yo favor. Bw'oteesige Mukama oba oliawo ebiro byo waanaasiima era asobola bikyusa mu yo favor naye akulaze nti nze akyusa ebiro nendeeta ebiro by'obwongo obulungi wisdom, nendeeta ebiro by'okumanya okulungi nentereza obulamu bw'omuntu. So kati ndi mu kugezaako okutegeeza nti ng'ebiro we biri nti bya bufuzi naffe tukuleetedde omulamu ogw'olunaku olw'olwaleero lugambe munno agambe munne nti baleese omulamwa gw'amateeka agakwata ku kulonda bammemba ba parliament ne ba president we tunaaba tufunye akadde kubanga twagala onnyonnyoke kubanga memba wa parliament akola kye bayita representative democracy. Kyayogera wali mu parliament gwaba yakyogedde. Kati awo tutateekawo nnyo sira tuba tulidde mu ggwanga lyaffe olukwe ng'ate buvunaanyizibwa bwaffe okulaba nti n'emiramwa gyennyini gye tuleeta gikubuulira ekituufu eky'ensonga, gikubuulira ekintu ky'oneeyagaliramu, gikubuulira ekintu ekinaakutwala mu maaso n'abaana bo n'abazzukulu kubanga bye bateesa wali mu August House oba mu nnyumba eri enkulu gye bayita parliament bikwatira ddala ku bulamu bwo.
kale nno nga munna asembedde nnyongera okubategeeza nti omulamu ogw'olwaleero kumanya mateeka gafuga byakulonda bammemba ba parliament buvunaanyizibwa bwabwe biki byonna ebigwa mu kkowa eryo bakola batya singa akalulu kabaamu amancholo kubanga memba wa parliament nze naawe tukkaanyiza nti president nkikuteekamu tukakale tukkaanye tuyinza oba tetunnakkaanye nkikuteekamu tukkaanye nti president ayinza oba mukulu naye bammemba ba parliament bano betulonda mmwe ne mutandika okugamba nti weevu ne tufuna excitement bali very important kubanga teri president teeka lyaleeta naga nti kati liiryo likolere mu nsi kitegeeza banno be mulonda bali very important kubanga be bateekawo ebisinga bw'oba omulonze ng'osinzidde ku kuba kizibwewo oba omulonze kuba nti yazze ku stage yammwe ya boda n'agaba olukumi bw'oba omulonze ku kuba nti olaba ffe abamu mu biro bino puliida tulowooza nti n'okulonda ng'osinziira ku kibiina kyokka tekikyamala kubanga tuli mu biro nga twetaaga wisdom twetaaga ensi yaffe etereere so nze ng'omuntu emmeme yange n'ekigambo kibiina etandise kitya naddala mu biro bye twolekedde wabula ne ndowooza nti Katonda bw'atuwa omuntu n'omulabamu empeke y'okwagala ensi ye patriotism n'omulabamu empeke y'okufiirira okwagala abantu be nendowooza nti kiba kya nsonga mu mbeera efaanana bwetu so mu biro bye tugenzeemu omulabi waffe omulungi beera nga omanyi bw'ogenda okwanukula ensonga eyo nsaanukudde oba nsumuludde puroguramu yaffe emirundi egisukka mu ebiri kubanga njagala ennyikire mu mutwe gw'omulabi waffe okumanya amateeka agafuga akalulu ka memba wa parliament kadde bwe katukkiriza ate tukwateko ne ku presidential election mu mateeka bapuliida batera kiyita parliamentary elections ne presidential elections ne petitions ezibeerawo awo wakati n'okwemulugunya okubeerawo awo wakati olunaku olwolwaleero nnyongera okutegeeza nti okuweereza puroguramu eno sizenze nzize n'omugenyi waffe nga si mulala nga y'omu ku bapuliida ab'amaanyi mu Kampala nga ye kanso anti ntabudde oluzungu mu Luganda nga ye puliida kanso kale ye puliida Nahabwe Precious ng'ono nno y'omu ku bakozi ab'amaanyi mu Elgon Advocates mu kibuga Makati mwe basinziira okuba nga baweereza eggwanga lyabwe nange omuweereza wo nga bulijjo okuweereza puroguramu yaffe amateeka malungi erinnya Arthur S. Bali luno okulaba nti nkuteekerateekera paka gye tunaakoma puliida buuza ku balabi baffe abalungi oluvannyuma tusumulule ettu lye tubateeketeekedde mbabuuzizaako nnyo mwena abataddemu obudde okutulaba ku Salt Television Nahabwe Precious gemanya gange kuva wano mu Elgon Advocates tusiima Katonda okutusobozesa okubanga tusobola okujja ne tusaanukula amateeka gano ne tugagonzaamu ne gasobola okubanga gagondera omuntu wa bulijjo okugategeera olina akantu koyogedde nti okumanya bw'olaba nti engero si ye Proverbs chapter 9 verse 10 olunyiriri chapter kyeki mu Luganda chapter 9 essuula ya 9 olunyiriri olw'ekkumi tugamba nti okumanya wisdom comes from God ate okumanya Katonda kwe kutegeera magezi mwe gatandikira kwe kutegeera so kati ali eyo tewabangawo omuntu yenna akulima titotegeera ng'omanyi Katonda kasita osoma ku Proverbs chapter 9 verse 10 kikulaga bulungi nnyo nti gwe okuba omugezi olina okuba ng'omanyi Katonda osooka kwana Katonda kubanga wisdom okutegeera kuva eri Katonda bw'oba tomanyi Katonda kitegeeza tokola ki totegeera kati nkusaba tusabe tusobole okufuna okutegeera tutambuze program kitaffe tukwebaza olw'akaseera k'otuwadde olunaku lwaleero okujja okwongera okutangaaza ensi amateeka n'okugannyonnyola abantu ne basobola okugategeera bino si byaffe wabula biva eri ggwe kubanga okumanya n'okutegeera
kusinziira okuva eri obwakabaka bwo. Era omuntu atakutegeera atakumanyi abatamanyi. So tuyambe Katonda tusobole okunnyonnyola abantu, tusobole okutegeera, tusobole okuba abagezi, oba tusobole okufuna amagezi agannyonnyola abantu amateeka kyeki n'okugabagondeza okusobola okugategeera mu mbeera eya bulijjo. Tusabye nga tuyita mu linnya lya Mukama Yesu Kristo. Amiina. Amiina nnyo nyini ddala. Omulabi waffe munnange Pleaders kinzijjukiza olunaku lwe lyonnyonnyola abalabi baffe n'obagamba nti bannamateeka nabo baba bamanyi Katonda era baweereza Katonda. Yes, sir. Ekikwata abantu kye balina ng'ogezaako kibajjamu nti bannamateeka beekoleranga bo era bawolereza abakyamu. Mu buufu obwo Pleader, omulamwa gw'olwaleero ogwa kalulu ka bammemba ba Parliament ngutunuuliranga emmere ya bufe nga wentandikira okulya sirabawo. Naye emmeme yange neŋŋamba nti ndowooza twantandikidde ddala mu kumanya obuvunaanyizibwa bwa mmemba wa Parliament n'etteeka erimuleeta obuvunaanyizibwa bwe n'etteeka erimuleeta kuba birabika ng'ebyangu naye munnayuganda bikyamutabudde. Ayina lwasaba mmemba wa Parliament ataakola ebya meya wa division. Sooka otuyitiremu awo. Amateeka nga bwe tuze tubanyonnyola nti gonna gasibuka mu nsi y'amateeka, constitution yaffe eya Uganda eyakolebwa mu 1995. Akawaayiro kye tuyita article 80 kekaleetawo kekanyonnyola omubaka wa Parliament byalina okuba nabyo okusobola okufuna ekifo ekyo, nti omuntu yenna okufuuka omubaka wa Parliament wandibadde weetaaga ki? Abali eyo balina ebisaanyizo naye ng'oluusi tebakola ki? Tebamanyi nti asobola okukikwatamu nayetuukira. Ndabye series ezimu lack of knowledge ye mutawaanya kati wetuukire. So omuntu yenna first of all afuuka atya omubaka wa Parliament? Ekisookebwako olina okuba Munnayuganda. Atulaba olina okuba ng'oli Munnayuganda. Ekyokubiri olina okuba ng'oweza emyaka 18. Bw'oba nga tonagiweza oba olindaku katono, naye bw'oba ogisussa oba ng'ogiweza oba osobola okuba omubaka bulungi nnyo. Kati bino ebitusinga abantu ofunako kimu byonna olina okuba nga obigatta. Olina okuba nga wasomako okutuuka mu senior 6 kye tuyita A-level advanced certificate of education. A-level nga tuukako mu kibiina ekya senior 6 oba n'okusukkamu. So eno ebeera minimum. Ate wemba ne equivalent Pleaders agala tuyitewo. Yes, ayina equivalent alabe nti the equivalent awo kyokubanga osomye certificate, mostly certificate 2. Certificate wabawo ene ya O level. Kati bwogenda mu matendekero gano nofuna certificate emu eba tena bafuuka equivalent. Kati oba olina okwongerako certificate ey'okubiri. So ofuna certificate eba giyite bw'ofuna nga diploma. Diploma mu zino institutions ezitali za university ez'ebyemikono, technical institutes. Diploma ebeera equivalent to A level kubanga osooka kusoma certificate then nebakuwa diploma. Something like that. Naye waliwo akakiiko akapima ebiwandiiko byo tuyita National Council for Higher Education. Yesalawo nti ebipapula byo bizitowa kyenkanye ne A level. So bw'oba olinayo empapula ze wasoma osobola okuwandiikira National Council for Higher Education n'ogiwa ebipapula byo ne bakugamba be bakuwandiikira ne bawandiika ekiwandiiko baga kusinziira bye tulaba ebiwandiiko byo. Leader ekyamazima abantu abo bagumiza kuba tuyinza oba mu society and taking up for granted nti tebaliimu bangi nga basomye ebintu byabwe ne sente bazirina bagala kwesimba bagala bwagazi senior 6 nedda nti nawe bw'obanga osomye ebintu bye by'emikono katugambe ng'okubajja
atugambe ng'okukanika emmotoka, atugambe nti osomye ebintu byo ebyokukola makeup, okukola cakes, okudecoratinga, okufumba emmere, okitegedde kasita osoma mu institutions ezo ne bakutikira oba okusiba ebyenviiri naye ng'obiinamu diploma, so ogenda n'ofuna empapula zo n'ozitwala mu National Council of Higher Education ne bazipima ne bakugamba nti kati ezina empapula ziri ku level ne bakikutera mu buwandiike ne weetaba butereevu mu byokulonda. Then wabaawo ebintu ebikudisqualifying nti bw'oba olina ebintu bino bye tugenda okumenya tosobola kufuuka ki mubaka wa parliament. Bw'obanga you are not of sound mind nti olina ekizibu ku bwongo kite oli mutabufu wa mutwe unsound mind insanity nti oli candidate we butabika owuguka yes oba tosobola bwemba mpuguka mu biseera bimu nempizira ku original nga ndi wa abasawo basobola kiditamininga nti ndi wa season ne bagamba nti ono asobola watasobola kati ekyabasawo be balina preserve okumanya nti kati ono ali wa sound mind oba tali. Ekyokubiri pulida tugende mpola kubanga otandise okuwomesa ebigambo kubanga akalulu ke tugendamu omuntu ajja nnoonya kyeyesiba ku munne nga munne ekyamazima yaligwako naye nga yaligwira emyezi mitono oba kali waliwo situations ezirowoozesa abantu nti aligudde osobola olilayinga ku kintu ekifaanana bwe kityo nti tali wadhi okasitanga omuntu aba ne medical history laga nti obwongo alinako obuzibu ku bwongo nga alina medical evidence aba asobola okulemesa omuntu okola ki okwesimbawo bwe kiba kyali ku kyalo tugeze but there was no follow up for medical tewaliwo mpapula kati tetuyina ne access yazo tetuyinza mmanya bagendawo omuntu ono naawona naye twamulabako kitegeeza candidate oyo baba bagenda muteeka ku medical check up okonfaminga kubanga bino ebintu baba basobola okufuna medical oba ebintu okugenda mu bujanjabi ne bamanya obwongo yes mubasawo ayimiridde asobola okwetegerera mu byendowooza oba obwongo bwavaako. Then kasita omuntu yenna aba akola mu kakiiko k'ebyokulonda aba tasobola okwesimbawo ku kifo ky'obwa member wa parliament, omuntu yenna ng'asingisibwa omusango okwetaba mu buvuyo bw'ebyokulonda kasita nga owasingibwako omusango nti weetaba butereevu mu mivuyo gy'okulonda oba tosobola kwesimbawo ku kifo ky'obubaka bwa parliament. Kiina limiti ya myaka 7. Mu myaka egyo 7 oba tosobola kwesimbawo. Olina okulaba nti emyaka 7 giyiseewo kuva luli bwe bakusingisa omusango osobola okuddamu okwesimbawo. Bw'obanga wasingisibwako omusango mu bintu oba mu misango egikontana ne integrity oba obuntu bulamu obwerufu bw'obanga emisango wasingisibwako emisango giri egikwatagana and dishonesty bulimba bukuusa buli bwanguzi okitegedde emyaka 7 nga tokola ki nga tojayo nomination forms. Omuntu yenna nga bamusibye oba nga basingisiddwako omusango ogusuka emyezi 9 bw'obanga olina judgment ya kooti ekukugira oba ekusiba nti oli mukomera bakusingisiza omusango ogusuka emyezi 9 oba tosobola kwesimbawo ku bubaka bwa parliament. Toba bw'obanga oli mubaka wa parliament ne bakusalira omusango nga punishment yaagwo esuka emyezi 9 mukomera entebe yo okola ki efuuka vacant.
kasita bakusingisa omusango mu kooti. Okusingisa Yes. kitegeeza kubanga olese example y'abantu abaliko mu kkomera yes. for a long time. Okusingisa kwe kukusalira ddala kitubatangazeemu abalabi. Kusalira omusango ne bagamba nti gukusinze. Ne bagamba nti wabba. Bannaffe ekitegeeza baali babonaabona n'omusango gwabwe naye nga tebannabasalira n'akasente nga kakyatonyayo. Kati abasinga baba tebabasalidde. Kati mu mateeka gaffe you are presumed innocent until proven guilty or found guilty by court. Okay. Or you plead guilty. Naye abasinga baba mu kooti nga tegunabasinga. Naye bwe gukusingira ne bagamba nti kati gukumezzi omala oba ojja kumala ebbanga nga tosobola kwetaba oba bw'obanga sentence ekyatambula tosobola kuba mubaka wa parliament. Naye emisango egyo waliwo kano kati nti bw'ebanga erina option ya fine awo oba osobola okwesimbawo ng'osasudde fine n'ofuluma. Naye bw'eba terina option ya fine oba tosobola kwesimbawo mubaka bwa parliament. Ebintu ebimu ebiqualifying so omuntu okusobola okufuuka member wa parliament oba nedda. Obuvunaanyizibwa bw'omubaka wa parliament gwe nga member wa parliament si kubanga gwasinga okuzimba amachachi, si kuba nti gwosinga okuziika ku kyalo, gwosinga okugula omwenge ku kyalo. Pulida nze ndaba nga bwenkola ekyo lwe bagenda okuntegeera kubanga bo abantu waliwo kye tuyita social responsibility kiza abantu mbabeeramu era tekikugjaako kuba nti oli muntu oba obikola nga ggwe naye nga si gwe mulimu gwo nga nahabwe eyasangibwa n'abantu bwe luli. Nze bano bantu bange mbeera nabo bwe banyolwa mba nabo. Naye tosagamba nti nze w'omubaka wa parliament bwe mumpa akalulu nze ajja okusingayo wano okubaziikirako. Yakuziikiranga mu budde. Nja kubaziikirangako abantu, nja kubaguliranga omwenge ku kyalo oba nja kubanga mbasapuliyinga emmere mwena ku kyalo nga mbawa emmere. Obwo si buvunaanyizibwa bwani? Bwa member wa parliament. Member wa parliament ebintu ebimukakatikako kwe kulaba nti olondoola programu za gavumenti. Gavumenti eweereza ssente ku bitundu by'ababaka wano babeera okuyita mu ngeri za njawulo. Bw'eba esindise ekitongole ekikola enguudo gwe nga MP omulimu gwo si kukola nguudo naye kulaba nti oli gwe basindise okukola enguudo zikolebwa bwe zirina okukolebwa standard ey'ekkubo gye baateeka mu contract egoberebwa kwe kulondoola emirimu gya gavumenti. Ekyokubiri kwe kubaga amateeka era gwe mulimu ogusinga ogwa parliament kubaga amateeka era bagiyita legislature cardinal role. Yes. Omulimu ogusinga kwe kubaga amateeka kubanga it is called legislation okubaga kukola amateeka. Okitegedde? Kati parliament etuula okurepresentinga eggwanga abantu b'eggwanga lyonna. Tebolaba tusindika y'ababaka mu parliament kati be bateesa engeri gye tugenda okufugibwa. Awo nyini teeka wakati. Pulida mpendowoozayo ku ekyo kyennyini abalonzi bano abalungi bwe baba bakulonda muntu kubanga nzijukira ebiro ebyayitanga akalulu katandise nga bw'oyambadde obulungi bw'otyo nga abalonzi bagamba mwaba masuuti twabakoowa mwabasoma twabakoowa kwaye ensonga gy'owadde nti obuvunaanyizibwa bwa memba wa parliament ate noddamu noga bwe businga okubaga amateeka. Ebirala byonna bino byoyogeddeko nti okukuba ttooki mu mirimu okyogedde nti nabwo obuvunaanyizibwa naye noga buno bwe businga. Omulabi waffe wa Salt TV tetwagala afaanane nga balonzi balala kubanga ignorance eyonoonya ensi eno. Kaakati omuntu oyo waaba alonda ng'otegedde nti omuntu ono gwensindika obuvunaanyizibwa obusooka bwebu wandimukubiriza okulonda ng'asinziira ku weevu birowoozo mbeera eriwo kusindika
kiki kyalina okutunulako kubanga amateeka gaffe social science twagala otuwa endowoozayo ku nsonga eyo era omuntu gwalina olulonda alina kubanga ali mu layini gezaako mulungamya oyinza obutasalawo kyagwalonda naye okumulungamya ku kika ky'omuntu kituufu omuntu yenna ng'ogenze kusuula akalulu ko ng'ogenda kulonda omuntu anaakiikirira endowooza z'abantu bakulembera olina okulonda omuntu omwesimbu alumirirwa abantu atali kyeyagalize kweyagaliza atalimu okweyagaliza nti ayagala eggwanga lye patriotism oba olina okuba nga omulaba kusinziira mu bikolwa byakola ano omuntu kusinziira mu mbeera gyeyise kubanga aba avudde mu community yammwe akuze mu mulaba aze akola atya ebintu byakola olaba nti bisobola okutwala eggwanga mu maaso oba lwakuba basasula sente nyingi mu palamenti ayagala agenda kukola ki funa omusaala azimba amayumba ge oba gagawalagula esiku y'amayiru z'ettaka mwabaveeko so olina okufuna omuntu nga ajja kukola amateeka bw'aba atuuse mu palamenti ajja kuwagira ensonga ssemasonga ezitanyigiriza omuntu wa wansi oba omuntu oyo tolonda nti kubanga akuwadde 1,200 kubanga bw'olonda ti kubanga akuwadde ssente kitegeeza nti naye bw'atuuka mu palamenti ajja kubanga anoonya ssente ziri ze yakuwa oba buli bwanguzi oba ki alina okunoonya engeri gyakola ki gyazayo ssente ze kubanga bw'ogaa nti ffe tugenda mulonda kubanga yasinga otufaako okutugulira omwenge okutuwaayo ku kasabuuni oba omunnyo nga guwedde nti tumulonda kubanga atuwaddeyo akawunga kitegeeza nti bw'aba agenda mu palamenti yasinga amaka ge oba ettaka lye weewaawo Pleader ekyamazima kiri nti yakatwegatako ku Salt TV tukyakutwala otegeerera ddala Pleader akyatunnyonnyola biki by'otakola by'okola naye katugendeko mu bulango bwa bakama baffe bwe tukomawo yeeyongereyo atunnyonnyole mukuliko abalabi baffe abalungi aba Salt TV kyemukola kya muwendo nnyo nnyini ddala okutwegattako n'okwekuumira ku omunnyo ogw'ensa Pleader abadde akyatunnyonnyola kiki kyoyinza okutunula okulaba nti olonda Pleader obadde onnyonnyola nga tetunagenda mulango nkubye ettooki nendaba nga mu biro bino kizibu okwawula atayagala ggwanga lye n'alyagala bwe kiri kubanga buli yajja ayogera ebigambo n'olaba nga eggwanga alikola ki alyagala totunulira bigambo tubalabira ku bikolwa kati kubikolwa aze yeeyisa atya mu bantu bw'abaawo abantu boolaba nti aze yeetaba mu bintu ebikulaakulanya ekitundu naye osanga omuntu nga y'omu abadde agobaganya abantu ku mataka example gyoleseeyo nungi omuntu abadde agobaganya abantu ku mataka ate kati gwolonze nga talina kwagala erinsi bantu be kitegeeza ensi ye aba tajagala tafaayo kumanya nti abantu oba programu za gavumenti zo zitambula zitya ku kyalo tafangayo kuvaayo n'ayogera ku nsonga eziruma abantu buli wantu wonna kubanga obukulembeze tebutandikira mu palamenti obukulembeze butandikira ku kyalo Pleader tusobola okufuna omuntu ngeza kuleeta kyakulabirako discussion yaffe enyume tusobola okufuna omuntu ng'agoba abantu ku mataka naye nga bw'omuyimiriza mu parliament n'omugaa tugenda yisa etteeka bweriti ng'amagezi ge gasobola omuweereza nti lirina implication bweti oba tusobola okufuna omuntu ng'ajja mu bantu n'abalaga nti tubonaabona n'alaga nti muntu w'abantu naye ng'omuntu y'omu y'omuyimiriza mu parliament ng'etteeka talitegeera completely ndabangaawo nsuubira omuntu alumirirwa abantu teweetaaga kuba nti gwe amateeka gwogabaga ebiseera ebisinga ffenna tetusobola kubanga tuli balooya banamateeka nti tujja kutaputa amateeka kubanga ensi si mateeka gokka mubaamu abasawo mubaamu abalimi mubaamu abasomesa mubaamu ba engineer so tulina okufuna ba MP abarepresentinga ensi yonna abamu abanamateeka bajja kuleeta biiru
Parliament yenyini abalimu nga bannamateeka Parliament yenyini erina committees ezituula nga babaga biiru ne baleeta amateeka geba proposing okubaawo. So kati omuntu alumirirwa abantu ne waba tamanyi mateeka nga munnamateeka. Yes. Naye ensonga ekwata ku muntu abagimanyi. Bwe bagamba nti for example omuntu wa wansi omuntu wa bulijjo avunaanibwe mu kooti y'amagye oba tavunaanibwa mu kooti y'amagye. Kati ekyo tekyetaaga kuba nti osomye nnyo amateeka. Ekyo kyetaaga kuba nti oyagala olumirirwa abantu, patriotism. Naye ate era n'oba tolumirirwa abantu ng'omanyi ku mateeka literally ogenda olaba ng'era amateeka tegali mulayiri. Ekituufu abamu Parliament abamu bajja sindikayo abantu abagategeera abamanyi okuganja bulungi nga asobola okugataputa amateeka n'agachallenge nga n'aleeta ne recommendations. Omubaka wo wa Parliament bw'aba si munnamateeka ayinza obutasobola okutaputa oba okwongeramu okuwagamba n'agamba nti wano wandibadde bwe wati wano tukyusemu naye bwe baleeta akalulu oleese bulungi nyonga ekibya kiyita ekibaga nti no kasitama lo kitegeera mu mutwe ekibya kiyita kibi n'ekirungi n'akiyita ekitegedde ne baba tagambye nti wano twandikoze bwe tuti naye asobola ogamba nti naye kusinziira ku kino buli neteeka eriri mugamba lijja kunyigiriza omuntu wa wansi kati kyalinga ku bisiyaga bagambe nti homosexuality tukirize homosexuality mu Uganda oba tugigobe. It's a simple question. Oshegede nti tugigobe oba tugikirize. Asobola kugamba nti tukyusemu tukole naye ajja kugamba nedda tugigobe. Abantu baffe. Kubanga ye kyamanyi. Yes. Nalabye Pulida olese ekyo nalabye Pulida omu ku baweereza ba Mukama ng'agamba nti ffe mu Kristo nsonyiwa okutalisaamu nti ffe mu Kristo soba ngo okkiriza Kristo okkirizibwa okuwasa omuntu ne waba wa kikakyo nga ye bw'agamba kati ne njagala okube butooki busekenizi butono nnyo amateeka g'ensi versus okumanya Katonda okwo nkutalisiza mu butalisa Katonda kituufu kati okugamba nti owase ow'ekikakyo tunulira mu Bayibuli tosobola okuwasa muganda kubanga ow'ekikakyo wano mu culture kitegeeza nti oyo aba muba ba Luganda mu culture kati yo Bayibuli ekukugira n'amateeka g'eggwanga gakukugira okuwasa wa Luganda. Abantu balabika batandise misapplyinga Kristo nga bamuwummuza mu bintu ndi gwe kasito bange okkiriza mu Kristo awo tewaliiwo nkolagana gwe kasito osiima omuntu oyo ebyokuba nti muva mu kika kyekimu wasa really no ate waliwo twanyumyamu wano tunyonyola abantu nti Bayibuli ne culture tebikontana nzijukidde tebikontana kyova olaba bakuyita bali luno eryekika Arthur eryeddiini Christian name kitegedde tebikontana bitambulira wamu nti wali ekika culture bwebe kugamba nti same clan aba muganda wo omuziro gwe gumu okitegedde tosobola ate kutuuka ate n'omuwasa kubanga kati kitegeeza oba owasiza muganda kati ate wano mu constitution mu penal code oba oziza omusango nti okomitize incest. Weewaawo Pulida wabadde okyatwalira ddala mu biki twabadde ku bitakkirizibwa. Yes, twabadde ku mu byotalinaku twabadde ku gundi duties z'omubaka wa Parliament. Twabadde twogeddeko bbiri okulegislatinga kubaga amateeka ne okulondoola programu za government. Omubaka wa Parliament ekirala ekimukakatako obutereevu kwe kwanja ensonga representation eziruma abantu be bw'abanga wabaddewo amataba
nga abantu be enyumba zaabwe amazzi gakoze ki buvunaanyizibwa bwe okujja n'ategeeza gavumenti ng'ayita mu lukiiko olukulu ogw'eggwanga palamenti lwe lukiiko olukulu olw'eggwanga n'otegeeza embeera palamenti ogitegeeza gavumenti oba otegeeza gavumenti namba kuba abaminisita babaawo nga batwala ensonga ezo nti amataba gatukubye kaseese abantu tebalina mmere amakubo gonna gakoze eki gamenyese kati bw'oleeta obubaka obwo minisita w'ebyenguudo akipiikingiraawo minisita wa disaster yes kati bwe liri olesi information ogituusiza mu lukiiko olukulu olw'eggwanga kati ministries zikikwatako ziba zirina okukola ki okugenda ne zikola omulimu so gwegumu representation of the people omuvunaanyizibwa bw'omubaka wa palamenti okulaba nti ebirowoozo by'abantu be bitegeerebwa bulungi ebintu ebiruma abantu mu kitundu kyawo kiikirira bituuka butereevu mu seeteeserezo w'eggwanga etuyita palamenti. Awo wennyini Pleader nga tetunayingira kuba kati tugenda yingira mu kalulu kennyini. Pleader ekintu kye bayita representative justice nga bw'olaze nti abantu bwe balonda member of parliament aba aleeta ebirowoozo by'abantu. Ebiro we bituuka nga member of parliament ono yalina olulondera ddala n'obukulembeze bw'eggwanga kuba era tuli mu elections okwogera ku kantu ngaako tuba tetulina nsobi gye tukoze okirinako kirowoozo kinga mmwe bannamateeka kiba kigamenye oba representative justice eri eba ekyalabikiramu MP kubanga era gwaba wamulonda nga n'oli yalonda kati we batuuka ne balonda president kisinziira amateeka gaffe ge kiba kyogera ku saawa eyo constitution yaffe whereas tulina abantu abakiikirira mu palamenti yo kwe kituuka mu kulonda article 1 amaanyi gonna galiwa mu bantu the power belongs to the people of Uganda. Kitegeeza nti ate abantu bali first of all nawe bakusindiseyo mu parliament abantu bali mu kutambulira mu ggwe bali bebamu abajja okulondawa n'omuntu gwe baagala abakulembere nga president ge mateeka gaffe gwe bupozi ng'okyusiza etteeka so welikyuka mu mateeka kisoboka bwe banga bakyusiza etteeka kubanga ffenna tutambulira ku ki constitution yetulagira nti abantu be balina okukola ki kulonda president naye bwe likyuka kitegeeza nti palamenti eba ejja kukola ki kulonda naye ale ekintu bwe kibeerera ekikulu okufuna omuntu akukiikirira mu palamenti obuvunaanyizibwa ate alina integrity nga mwesimbu kubanga palamenti yeyo yennyini yesobola n'okukyusa ssemateeka negamba abantu baffe tubabonyaabonya nnyo nga balonda katubalondere okitegedde so kati bw'osindika omuntu atalumirirwa oba atali patriotic n'obuyinza bwe obulonda president asobola okukola ki obukujjako kyekikulaga nti bw'okwata peni n'oyingira ebbaafu n'oyingira akabokisi okulonda omuntu akukulembera akukiikirira mu palamenti olina okubanga okirowoozezaako nga tokiteeseemu oludda okwekubiira okugamba nti ono tusaba naye mukatuli kimu naffe nti ono mukyala munaffe obusobozi bulina okuba ku mwanjo kubanga decisions zakola zikukwatako nnyo zikukwatirako ddala butereevu kubanga yajja kulonda aga nti palamenti esobola okukwata ssemateeka nekyusa neteekamu akawayiro kekola ki keyagala ate bwekateekamu kitegeeza kyekijja okukola ki okugobererwa weewaawo omulabi waffe yakyekumidde ku Salt TV kyokola kya muwendo nnyo nnyini ddala Pleader omulabi waffe kaakati nno ategedde gye tuvudde wadde tusooloobyemukko ne tumunnyonnyola obuvunaanyizibwa bwe aleme kuyingira kintu kino nga tetumuteeseteese kakati nomination ndowooza first stage ku muntu yenna aneesimbawo biki ebisuubirwa mu muntu during the nomination phase byonna bituyiireko omulabi waffe asuubire okwesimbawo amaaso gabegeke Pleader atandika okutotolera ensonga ja kwesimbawo ku bwa MP nomination biki ebibaamu wakati awo wonna so kati twayogedde ku
constitution netugaa nti waliyo Parliamentary Elections Act waliwo amateeka gano agafuga ebyokulonda ebya parliament Parliamentary Elections Act Kawairo 10 section 11 kekalambulula ebintu ebikolebwa mu nomination. First of all, ku nomination day koina okunominatingira omuntu waliwo omuntu nze n'ateeka n'agamba nze nja kwesimbawo okitegedde oba tonaba kunominatingibwa paka ng'olunaku lwa nomination lukoze ki lutuuse. Kati ku lunaku lwa nomination section 11 eya Parliamentary Elections Act etunyonnyola n'etulaga nti olina okufuna abantu babiri abali registered okulonda mu kitundu ekyo. Two registered voters registered to vote in the constituency. Ne bawaayo erinnya lyo ne bajuza nomination forms ne bajuzaamu amanyago emyaka gyo okukakasa nti obuwaayiro obuli obutuukiriza obw'okubanga oli qualified. Olina emyaka 18 olina obuyigiriza obusobozesa bwa A-level oba equivalent, toli mutabufu wa mutwe, tosingisibwako misango gye twayogeddeko, toli ku sentence yonna essuka emyezi 9 nga bwe twayogedde qualifications z'omubaka oli Munnayuganda okitegedde. Ne babijuza abakunominates ne basayininga ne babikwasa presiding officer. Kataawo erinnya lyo liba liyingidde butereevu bagenda okwetaba era waliwo sente zisasulwa ku nomination 10 currency points ziba emitwalo 2 size 10 currency points buli currency point is 20,000 n'osasula ka nomination fee ne bakunominatinga nga agenda okwesimbawo banofuuka candidate wa obubaka bwa parliament. Kyekyo kibaawo ku nomination. Olumaliriza nomination muyingira butereevu okuwenja ki akalulu noyingira abantu n'obanyonnyola byogenda bakolera manifesto n'ogiraga bulungi. Pulida ku nomination yawo wemba nyina kyenneemulugunya nti nze kanso nahabwe empapula ze zino ndaba zibulamu amanya tegafaanagana awo bannyambirawo ku stage eyo nyina obuyambi bwenfunirawo. Ku stage eyo omuntu ali ku nomination alina okuverifyinga presiding officer awo alina okuverifyinga empapula z'abantu bano n'akakasa nti kituufu omuntu ono asaanidde okwetaba mu kalulu kano. Bw'aba tasaanidde era ku level eyo basobola okugaana empapula zo ne neemulugunya sobola okwemulugunya. Yes, awo ku level nyini n'ogamba nti ono omuntu tasaanidde okuyingira ekintu kino. Kati tukeetabyemu Pulida. Enkalu zitandise. MP wuyo tumulese. Kakati bintu ki ebinsuubirwamu bali luno neesowoddeyo nti kakati nzize. Biki ebinsuubirwamu mu mateeka nga wakati mu kukanoonya byemmanya nti omulabi waffe omulungi byamanya nti bw'akola si birungi oba byalina okukola funa bwokirukaluka. Okugulirira abalonzi tekikirizibwa okugenda ng'ogabiriza ssente ky'abantu. Pulida era kanteekeko ka full stop awo tusobole otambula. Pulida abalonzi bange abo balaba bwe bajja wendi mu kampu nga balina okulya n'okunywa tuva kugira tebanywe tebaalye onakyawula otya n'okugulirira. Waliwo services zoba weetaaga naye waliwo ate abasimba alayini ukitegedde n'atandika okugaba akawunga kyalo kiramba door to door ng'awaayo kasente banange mundabiranga ddala n'awaayo sina sente zokka sabuni omunnyo sukaali n'agenda ng'agaba ng'asaba akalulu banange mundabiranga ddala n'abawa. So ebyo byonna tebikirizibwa mu kalulu. Okukozesa language kuvumirira lwaki defamatory statements tezikirizibwa. Okwogerera amafuukuule banno mu kulonda, okutiisatiisa abalonzi, threatening n'obagamba nze bwe muba temudonze mujja kulaba okitegedde muzituze tubiraba. Okubba akalulu okukakwatamu. Yes, waliwo ate oli nga fojjale
DR forms alina zize apreparinze ng'akwasemu kakwate. Okitegedde ebyo byonna tebikirizibwa. Okukuba abantu violence okitegedde. Waliwo ennaku w'otuuka nga tebabakiriza ate kukola campaign kubanga muli vote polling station muli mu kuba campaign. Genda olondooli. Ebyo byonna tebikirizibwa mu process y'okuwenja akalulu. Byonna tebikkirizibwa mu process y'okuwenja akalulu. Okugulirira okwo kuntabudde kubanga Electoral Commission ekimanyi nti tulina strategy nti kaba tekannatuuka ne tutandika okuyitamu nga tugaba obuwunga obwo tubuleeta ne buba correlated ku kiri kubanga oba omusango gukukwata during the electoral time kasita omala nomination kubanga before nomination oba toyinza kakasazibwa ku bintu ebyo Electoral Commission eba tekulinako obuyinza. So omulabi waffe omwamagezi akawunga akagabe as early as possible. Tekikirizibwa tewali asobola okyencouraginga gwe nnyonnyola abantu olina okubanga obadde obeera bulungi n'abantu ekiseera kyonna enkolagana erina okubanga ebaddewo si kugikuliyetingako kugigulirira buguliriza last minute olina okubanga oze oyimirira nabo endokoyisa obuwumbi nantya okulira okweyisa obulungi n'okwogera ensonga eziruma ku bantu tekitegeeza nti oba okozesa ssente okweyisa just service kubanga bw'oba mukulembeze tobeera selfish nti okola bibyo byokka kubanga tulina capitalism state nti byange nze asinga ettaka nze asinga I have so many square miles nze asinga ente you understand it's all about me naye kati a leader you concentrate much more osira oliteeka nnyo ku project eziyamba abantu bonna nga tofokasinze ku famire yo oba ku bwe akati ku leader akalulu katandise nkizudde nti kanso naha bwe yaguliriddemukko nyina ddagala kyatulaba ali eyo ayina remede ki akikolera kyekyo waliwo remedies ezisinga ennyingi ekisookebwako petitioning okuteekayo omusango mu kooti ng'owemulugunya emisango eba election petitions z'omubaka wa parliament ogifayiringa butereevu mu high court munamateeka awo akubagira empapula n'okola petition n'ofuna abajulizi n'oteekako affidavits n'olaga nti ebirayiro by'abajulizi bo obifuna bulungi ebikakasa byonna byogera bwewaba nga waliwo okugulirira bwewaba nga waliwo okubba akalulu ballot staffing nga waliwo okuforginga DR forms ze bakozesa tezaali ntuufu byonna obujulizi obukungaanya n'obuteeka mu birayiro bye tuyita affidavits n'obigata ku petition munamateeka we n'abitegeka n'okwata ekiwandiiko ekyo n'okitwala mu high court tuyita civil division ewuliriza emisango egyo egy'obululu. Petition eyo n'ogikola mu 30 days nga bakalangirira oba nga bakateeka eyawangudde mu gazeti. Leader soko tugumye mu kino mu kalulu akafaanana bwe katyo mukwe mulugunya okufaanana bwe kutyo temuliimu kuntuusa mu kooti n'empengasi tugeze onsinza akalulu nefuula awaaba kooti bwentuuka eyo n'ogunsingiramu kooti emanyi okugira neyeekyusa kituufu gawo nga owaabye bya bulimba ojja kusasula ojja kuliyirira oyo yononodde obudde so si bya bukyayi na kuleeta bugumu tomala galeeta okugamba nti banzi ba kalulu oba waliwo irregularities mu kalulu ate nga bya bulimba olina okuba nga omanyi ensonga gy'okola twangambe nti olina okuleeta obujulizi bwonna n'obugatta wali kasita bamala okulangirira eyawangudde mu gazeti oba olina ennaku mwezi gumu okuleeta petition yo okugiteeka mu high court. Leader abalabi baffe batera olulaba obululu omu n'aloopa mu kooti ate omulala naga atukaddemu bakabale ddi lwe baleeta ekyokuddamu babale kuba wali otulaze ddi lwe baleeta ekyokuddamu babale omulabi ategeerera eddala bulungi. Yes kati ekyokubala akalulu waliwo ekiseera wetuuka nga babubaze mazima mwena mulina obululu obwenkana ono alina obululu 100 nange nina 10 ffenna basatu tulina obululu 100 automatically awo wennyini
akakiiko k'ebyokulonda akakiikiridde polling station returning officer alina okubuddamu immediately baba balina kasito wemulugu actually it is automatic kasito obululu bubalansinga nti fena tewali awangudde kaba kalina okubalibwa kyentegeeza pulida osobola okunsingira kalulu akamu wasobola okusingira kalulu naye bubanga yes, kati buli akalulu bwekabeera nti waliwo difference of 50 votes tusoose ku kiri ekyo kugamba nti bwenkana tugudde draw ne bwanga difference mu kalulu eri 50 votes obululu 50 kamu bubiri 3 5 less than 50 it's automatic kalina okuddamu okukola ki kalina okuddamu okubalibwa obudde ekyamazima butuliridde empinga kati waliwo akantu ketujja kuleka emabega nti obululu bwe buba bwenkanye tuddamu ne tubala nga bwenkana balina okutegeka akalala akasumulula etaayi naye kati bajjamu bali bonna ababadde tebalina obwenkana kati mwe abalina obwenkana nemusimbagana muddamu akalulu nga tekaliko confusion ne batusumulula etaayi pulida ekyamazima nsigaza obudde butono nnyo okugendako mirimu emirala egyabakama baffe naye reform emu bweti gyolowooza mu byobululu buno kubanga mmwe bannamateeka mu ggwanga mulina enkyukakyuka gye muyamba ku nsi yaffe kiki kyolowooza kye beetaaga okyusaamu you add knowledge to society wa law reform commission parliament n'eggwanga lyaffe electoral commission gwolowooza oluvannyuma tusiibule abalabi reforms zo nnyingi ezeetaagisa mu kalulu kaffe ekisookera ddala omukulembeze agenda okwesimbawo tasaanidde kubanga yakulira okulonda akulira akakiiko k'ebyokulonda yes tukiddemu omuntu candidate agenda okwesimbawo example in point talina kulonda talina kulonda omuntu ate akulira akakiiko k'ebyokulonda tuba tuli mu kusaaga mu busaazi oba okyanyumya mboozi kubanga oli abamukamaawo ekyokubiri amagye tegalina kwetaba butereevu mukola ki mu kalulu poliisi erina obuvunaanyizibwa okukuuma eddembe ku polling stations si magye mamba ya poliisi yamagye andi waliwo ne mamba za poliisi oba nzabi confusing zine zebibombola zezatiya gasi zolaba naye mamba ziba kati ate poliisi ekuuma abantu poliisi omulimu gwayo okukuuma abantu n'ebintu byabwe munda kimotoka ekyo ekya ate abantu tebaba na muntu kati emambo bojja kutetangira wanga poliisi tegedde so tusaba nti bwe tuba tukola reforms poliisi emanaging election petition buli omwadde waalina okuba si kuleeta mundu ziri ennene noleeta abantu abambadde obukookolo ne batiisa buli kimu kibooko bakuba abantu ebyo byonna twandigambye nti electoral petition ebeere ng'eweebwa amaanyi okukumanaginga akalulu nga tetaataaganyizibwa ebitongole byakwerinda. Weewaawo abalabi baffe abalungi aba Salt TV kyemukola kya muwendo nnyo nnyini ddala. Tutuuse ku nkomerero ya programu yaffe y'amateeka malungi ey'olunaku olwaleero. Nyongera obbategeeza okukaatiriza ekigambo kya Pulida nti bwe tutategeka bulungi ne wabaawo ebitategeerekeka mu nsi olwawo buli kisasulira naye buli omu asasulira ekyonooneka mu nsi ey'awamu. Nkikuddiremu kubanga tontegedde. Bw'obanga olina obuvunaanyizibwa oba olina ofiisi mw'otudde n'okola gaddibengalye oba mu byabululu oba si byabululu, ekigwira ensi eno kiba tekikugwiridde leero naye kiba kiri kugwira kubanga oba oterese buteresi butamanyabwo n'obuzza emabega n'ensi oba ojja kirabako. Kale nga biri bwe bityo nyongera obbategeeza nti tukyalina emiramwa mingi nnyo, programs enyovu nnyingi nnyo zikyajja ku Salt TV. Tova ku Salt TV, tubaagala nnyo, mweraba. Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.